Nkwanirizaako gwe munnange akyajeekomiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala Matendo nze kubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansubire nti munnange oli bulungi. Munnange tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa era nga tutuuse ku matikkira e Buddo. Amatikkira e Buddo nga bwe gatambula. Munnange abataka ba Buganda abakuuma empisa n'obulombolombo bw'Obwakabaka baali tebannawulira Kabaka bw'asuubiza okukuuma n'okulwanirira Obwakabaka bwe. Baayagala okumanya oba alifuga bulungi abantu be nga bajjajjabe okuva ku kimera okutuuka ku ye nga bwe baakolanga. Kale nno okumakya g'olunaku olwaddirira okulayiza ogwakolebwa gavana, abataka bwe baali bamulinze e Buddo ku lusozi olw'emikolo egiteekako Kabaka omupya mu mpisa z'Abaganda, mu bitabo bya Sir Apollo Kaggwa ku mpisa ne bassekabaka ba Buganda agamba nti ekyabakabaka ba Buganda okugenda e Buddo kyatandikira ku Kabaka Namugala. Bakabaka abaamusooka baagendanga wa Nankere, omutaka omukulu ow'essiga mu kika eky'Emmamba. Naye ku mulembe gwa Kabaka Namugala abataka bwe baawa Kabaka okukulira ebika byonna yatandika okuyitibwa Saabataka, era olwo lwe yakoma okugenda ew'omukulu w'essiga lya Nankere. Omukulu w'essiga Nankere. Luno nno lwe lugendo lw'amatikkira. Olunaku lwa 20 mu Museenene 1942 lwe lwaliko okutikkira Muteesa II engule. Abateesiteesi baategeka emikolo gino nga bafaananyirizaako n'egyo egyaliwo okumatikkira ga Ssekabaka Chwa II mu mwaka gwa 1914. Abataka baali bamaze okutegeeza abateesiteesi nti kizira omulangira agenda e Buddo okutikkirwa engule okusomoka omugga Mayanja. Bw'atyo Kabaka okuva mu Lubiri e Mmengo yaserengeta mu Kabaka Njagala. Bwe yatuuka ku luguudo olulaga e Lubaga n'akyama ku kkono n'aleega okutuuka ku luguudo lw'e Masaka. Olwo yasala lusale n'akwata olw'Entebe olukadde oluyita e Wankulukuku, wuuyo Nyanama ne Sseguku omugga Mayanja kato we gusibuka. Gwe yaguleka wansi mu kiwonvu n'alinnyuka n'akyamira ku mayiro 8 ku lw'Entebe, n'agwa mu lugenda e Katale n'aggukira e Kasenge. Okuva e Kasenge yakwata ly'ensaggu wuuyo Kisozi n'alyoka atuuka e Buddo ng'ali ne lubuga we Omumbejja n'alinnya Margaret Lwantale. Abakulu abasatu n'Omutaka Kasujja Lubinga akuuma abalangira. Awo mu masaŋŋanzira ekkubo erigenda e Kisozi we lyawukanira n'eryambuka ku ssomero lya King's College Buddo, we baasanga Omutaka Ssemanobe akuuma olusozi Buddo n'ababuuza nti mwabajja abangi mubadde mutya? Abaali ne Kabaka ne bamuddamu nti Kabaka yafa, tuleese omulangira alidde Obwakabaka. Ssemanobe n'agezaako okubaziyiza okuyitawo ng'atimbawo omuguwa mu kkubo. Awo olutalo oluyitibwa olw'ebirumbirumbi we lwatandikira. Abaali ku ludda lwa Ssemanobe ne bajjayo ebisagazi ebito ebitannafuuka mmuli bye biyitibwa nno ebirumbirumbi, ne bagezaako okulwanyisa Kabaka mu ngeri y'okugeraageranya olutalo. N'ab'oku ludda lwa Kabaka ne bakola bwe batyo mu ngeri y'okwerwanako. Olutalo luno lwe lumu ku bulombolombo n'emikolo ebyajjiba mu bintu bassekabaka abaasooka bye baayitamu balyoke bafuuke abafuzi b'ensi eno Buganda. Lujjukiza nti entalo Ssekabaka Kintu ze yalwana ng'alinnya ku lusozi Naggalabi okwali omufuzi eyabonyaabonya ennyo abantu okumala ebbanga. Kale nno ne Muteesa yalulwana nga gwe gumu ku mikolo egyamufuula Kabaka omuggya. Olutalo Kabaka yalugoba, olwo Ssemanobe n'aggyawo omuguwa, Kabaka n'ayitawo n'abantu be
ne boolekera entikko y'olusozi awaali essomero. Essaawa zaali ziwera nnya Ssaabasajja n'atuuka ku muzigo omunene oguyingira mu luggya lw'essomero. Wano yasangawo gavana, Pulezidenti wa Buganda n'abakulu abalala nga bamulindiridde. Okuva awo abakulu abo n'ekibiina ky'abantu abalala ne batambula okugenda mu kigango ekyakolebwa mu luggya lw'essomero olw'omukolo gw'olunaku olwo. Munda mu kigango mwalimu ekituuti nga kyaliriddwako ekiwu eky'amaliba g'empologoma, ag'engo, empisi. Kabaka kwatuula ku kiwu kwe bassa Namulondo. Mu bagenyi abakulu abaali ku mukolo guno mwalimu abakungu ba gavumenti enkuumi, abazungu n'abayindi. Mwalimu Bishop Stewart ne mukyala we Bishop Michodi, Bishop Joseph Kiwanuka, Sir Albert Cook ne Archbishop wa Addis Ababa mu Ethiopia ow'ekereziya y'Abasoddokisi. Abalangira abamu ab'engoma tebaaliyo ng'empisa y'Ekiganda bweri, era n'owessaza Kamuswaga teyaliyo kubanga naye mulangira. Abalangira abaaliyo mwalimu Yusufu Ssuuna, Badru Kakungulu, Omumbejja Juliana Lwantale n'alinnya, Omumbejja Masituula n'alinnya Wekasubi, Omumbejja Kamuwanda n'alinnya Wachwa owookubiri, Abambejja Nakalema, Dimbwe, Maria Kyamulabi ne n'alinnya Zaalwango. Olwo kabaka ne gavana ne batuula mu kigango, abakulu abasatu nga balina omutaka Mugema, omutaka Lubinga, ne balangirira eri abantu bonna nti bassebo ne bannyabo tubanjulira kabaka Edward Muteesa owookubiri, kabaka wa Buganda, y'ono ataliiko kubuusibwabuusibwa kwonna. Nga bamaze okulangirira batyo, abantu bonna ne boogerera waggulu nti ayi Katonda kuuma kabaka Muteesa owookubiri. Emirundi esatu nga bajjudde essanyu. Okulangirira nga kuwedde ne wabaawo okusaba okumpimpi nga kukulemberwa omulabirizi w'Ennamirembe. Oluvannyuma gavana yasiibula, olwo emikolo egy'Ekiganda egy'okutikkira ne gitandika. Kabaka yasooka kulayira eri abantu bonna nga bw'anaaba kabaka omwesigwa. Katikkiro ye yakulira omukolo guno era yamulayiza n'ebigambo bino: Nze Edward Muteesa owookubiri, kabaka w'e Buganda, ndayira nga nnaafuganga n'amazima n'obwesigwa obwakabaka bwa Buganda, ng'amateeka n'empisa bweri ebyateekebwawo okuva edda n'okutuusa kaakano. N'agonderanga amateeka n'ebiragiro byonna ebyateekebwawo gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka w'e Bungereza olw'okufuganga obwakabaka bw'e Buganda. N'asalanga emisango ng'empisa n'obulombolombo bwe biri mu bwakabaka bwange. Ayi Katonda ombeere bw'otyo. Abange ku bigambo ebyo siyinza kwongerako kigambo kyonna. Munzikirize nzire Nabalanga Bukoba Kyaggwe, tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala ng'ate nkuwa ebisingako wano. Ayi Katonda kuuma Namulondo.